njagala okkirize ebyeddiini nkumanyi omazima ebyedduwa nkumanyi osobola omukama akuwa embeera akwongera amaanyi amalala osobola okumula abantu kulyakulane okumuza ne bawona endwadde amazima okuyaza oloozi gabawo bakuba obugalo abazze mu muwendo oumalu mumuwa obugalo mumuwa obugalo abakabeera tweyaziza obugalo nga nkuŋŋanya Umaruyongera akalala bonna bafuwe taata bakwewo umaruyongera akalala bonna bafuwe taata bakwewo umaruyongera akalala kasumba wabe wangala seka njagala genda naye kasumba akoze omulimu. Amiina nange neesiimye okubasanga. Okusooka alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad bin Abdillah alayhi afdali salati wa atammi taslim. Amma ba'd. Sebo president w'ekibiina kino no tegeera entegeera engamba lwakasiina gye njammu Allah obadde ogenda MashaAllah. Takbir! Shoye kaswida kirimu Khalifa Ruwanga abaddu bomanyi abasomi b'edduwa ennyimba zaffe edduwa zaffe zibasoma mu miryango wonna kaswida Nashid Wengwa musajja wa Runa mu birusi kabuwa natoolo omusiraamu yenna ayimba kyakola kuyita Nashid era nga kirimu omulimu omulungi okwogera ku busiraamu Nashid kakati wano tulinawo talabu twakasta ddala ng'ekigambo tekijjaawo talabu yo mumanyi mataati Khalifa wuuyo yasinguka okyogera byebivuga byaffe association ne tugattako ne bannaffe babosi abafirimu ne bajja kati tuwano tulina omusiraamu yenna nga wa art kasitaba musiraamu gwe tuli naye wano tulwana tusaba Allah atusaasire gwe nga gwe tukwesiga gabo wasakira bayimaamu osakira bashekhe ba district kadhi obafunidde amamotoka kati naffe ojja tufunira kikwesite ekigendo tutwala ekasese embalalero kunjiri tujjeyo basiramu bannaffe abakola omulimu gwe tukola tubeere nga tuyambibwa wamu Allahu Akbar bwe tutuma gwe tutuba tutuuse era tukutika omulimu guno ogutwale gye wajja emmotoka z'abayimaamu ez'abamasheke gye wajja ez'aba district kadhi bwe mwafuka emmotoka tewali gaada talina mmotoka asookerwako imaamu w'omuzikiti ekigangazi ono yamufunira pikipiki yamufunira gaadi bayinza obutatusakira head office yaffe si ya muzikiti gumu si ya district yemu national wide tuvola osanzewo Kabira Maidu osanzewo Udo we Mubende musajjawo osanzewo Sulaimani weri wase Butambala ate nga Uzayiro weri Kasese wansi omusanzewo wali tusaba Allah atusasire okkirize omulimu gwe tukutisse okutusakira buli kimwe kyotuyamba okubeera awamu ofisi yaffe eno sebo giwo gikule mu mutongo abebifaananyi tebalina kibalaba إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر وأيد أولادنا في هذا العمل الطيب واجعل هذا العمل مباركا للإسلام والمسلمين اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في السماوات والأرض يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير أي الله ينجري نكسا إلى خليفة ويغتا قوي ويغتا قوي بكفولو كوي نكسا كلوكسا سيراكو نكسا أي الله omulimu gwabwe guseemu baraka era obakulembere mu buli nsonga yonna kul'okusaasirako n'ekisa kyo ayi allah abaddu bano ba khalifa bakola omulimu gwa ttendo bakola omulimu omulungi basanyusa abantu nga bayita mu nnyimba zaabwe ennungi ezijjudde amakulu ezijjudde ebigambo ebirungi ebizimba ebikulaakulanya era byetusaba katonda bagase nabyo ate bagase nabyo abantu mu kubasanyusa n'okubabuulira ebigambo ebirungi nga biyita mu nnyimba zaabwe ne bituuka ku bantu nga bibabuulirira bibalungamya ku ludda olw'eddiini n'amasanyu amalungi ago ageeyagaza era ageesiimisa ayi allah tukusabye nga bwatulagira abaddu bano n'abazaana bo baanukule nga bwatulaganyisa kubanga endagaano zo mazima meereere wasallallahumma ala sayidina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin takbir allahu akbar takbir allahu akbar takbir allahu akbar allahu akbar الله أكبر 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 آمين nange neesiimye okubasanga okusooka alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad bin Abdillah alayhi afdali salati wa atammi taslim amma ba'd sebo president w'ekibiina kino Sahaba Kasumba omuwanika w'ekibiina kino ow'ekitiibwa Lwanga Khalifa omuwandiisi w'ekibiina bammemba b'ekibiina mu biti byammwe eby'enjawulo bakadde bange bempise nabo basheekha abakulu Sheikh Hamid Katerega avunaanyizibwa ku nsonga z'eddiini mu ofiisi ya executive director ekulira bayimaamu ne bamasheeke mu ggwanga mbyenkulaakulana mukadde waffe Sheikh Kinyeenya ng'era naye omu kuba w'amagezi n'abalungamya ekibiina kyenkulembera nga executive director bamasheeke mbiti byammwe eby'enjawulo baganda bange mwenna ne bannyinaze kansooke mbalamuse n'ekiramusa ekisinga byonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh okusooka nja kutwala omukisa guno okwozaayoza ekibiina kino ne bammemba baakyo olw'okutuuka ku kkula lino ery'olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala okwegatta kubanga ne Katonda ayagala abantu abali ewamu bwekityo bwe mba mwegasse ndabira ddala nti ebibala bingi mujja kubituukako olw'okwegatta kwammwe mwebale nga muyita mu nnyimba zammwe ne kaswidi ennungi ezibuulirira eziruŋŋamya era mwekyo mbakubiriza muyitire mu kkubo eryo okutuusa mesegi zammwe
n'okusomesa abayisiraamu ne bannayuganda okutwalira ewamu mu ebyo ebibagasa ebibasobola okubaluŋŋamya n'okubajja mu bwavu, okulwanyisa endwadde, okweyuna ku buyonjo, okusomesa abaana. Mwe bannabitone bwe mubikozesa ate abantu babitwala mangu ate ne babikozesa ne babissa mu nkola. Kale nno mu ekyo nyongera okubakubiriza nti ensonga yammwe enkulu nnyo, mugende nayo mu maaso. Kyensuubira nti ne gavumenti ya Uganda eyagala abantu abali ewamu, era nange olwaleero kyendiko nga Supreme Mufti eyawummula Executive Director okutema empenda butya bayimaamu bange ne bamasheeke bwe banaava mu bwavu. Ate nammwe ng'abaana baffe kino kye mukoze kinene, munejja mutya mu bwavu era munaava mutya mu mbeera embi, musobole okwekulaakulanya n'okwezimba n'okugenda mu maaso. Ensi bwetyo bweyagala. Nabwe kityo nziramu okubeebaza ku lw'omulimu omulungi ogwo gwe mukoze ne mwegatta wamu. Musanyuse abantu, kaswida zammwe ennungi ezisanyusa abantu ne anashidi ennungi ezisanyusa abantu. Bwe musomesa abantu baffe ne babaako ne bibayiga, meseji ezo nga ziyita mu nnyimba zammwe, abantu baffe basobola okukulaakulana, abantu baffe basobola okwebuulirira, abantu baffe basobola okugenda mu maaso, abantu baffe mwe kennyini musobola okuganyulwa kubanga muli wamu ate ne meseji